kitalo nnyo nnyini ddala. Akawungeezi k'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa June omwaka 2025 kagenda kubeera kawungeezi ka bulumi akajjudde amaziga era akagenda okuba nti tekajja kubanga keerabirwa buli Muyisiraamu mu ggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okuviibwako Mufti oba eyaliko Mufti Sheikh Silman Kasule Ndirangwa. Akawungeezi k'olunaku olwaleero kikakasiddwa nti afudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono nga yaliko Supreme Mufti ku kiwayi eky'ekibuli ababadde bagoberera ensonga z'obuyisiraamu. Mufti era Sheikh Silman Kasule Ndirangwa, erinnya eryo aboogera oluzungu basobola okugamba nti it has been a household name. Avudde mu bulamu obw'ensi eno, agenze kubeera na mutonzi we. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala, kibi nnyo. Omusajja omukkakamu, omusajja ayagala abantu era omusajja omusomesa ddala avudde mu bulamu obw'ensi eno. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 June bwe twakeeredde, waliwo abantu abasoose okuba nga babika Mufti era nga batambuza obubaka obw'enjawulo ku mikutu emigatta abantu ne batandika okuba nga bamubika. Olw'ensonga amazima gali nti we tukeeredde oba we tutuukidde olunaku olwaleero, eyaliko Mufti Sheikh Silman Kasule Ndirangwa, embeera y'obulamu bwe gy'abaddemu ebadde si nnungi n'akamu, era ng'obulamu bubadde bugenda bukendeera n'okuba nti nno ayongera okubeera omukosefu, era ng'abadde mu ddwaliro e Mulago, eddwaliro ekkulu erya Uganda. Obulamu wassiriza omukka ogw'enkomerero. Abajjukira obulungi era abagoberera, ono ye yadda mu bigere bya Sheikh Zubair Kayongo. Bw'obanga ojjukira bulungi, Supreme Mufti Sheikh Zubair Kayongo yatuva ku maaso oba ye yava mu bulamu bw'ensi eno omwaka gwali gwa 2015. Kati kitegeeza wabadde wayise emyaka gibadde gikunukkiriza kwera emyaka 10 abukya Supreme Mufti Sheikh Zubair Kayongo atuvaako. Kati Supreme Mufti oba eyaliko Mufti nga yava mu bulamu bw'ensi eno, Sheikh Zubair Kayongo bwe yava mu bulamu obw'ensi eno, Sheikh Silman Kasule Ndirangwa ye yamuddira mu bigere. Abajjukira obulungi era ng'ono yakulembera bulungi ekiwayi kino eky'ekibuli era nga bingi nnyo bye yakyusa mu bukulembeze bwe. Wabula bw'oba ojjukira bulungi, omwaka gwa 2021 yava ku ntebe ey'obwa Supreme Mufti bwa Uganda. Ojja kwebuuza yazaalibwa mwaka ki? Omwaka gwe yazaalibwa, ebitabo ebimu okusinziira ku Muslim Channel Uganda bo bagamba nti Sheikh yazaalibwa mwaka gwa 1965. Wabula ate ebitabo ebimu oba bwe weetegereza ewamu kigambibwa nti Sheikh yazaalibwa mwaka gwali gwa 1962 ennaku z'omwezi 9 Okitoba. Wabula ate ewamu bagamba nti yazaalibwa 1965. Abantu ab'enjawulo batandise okubeera nti bagatta eddoboozi n'okuba nti baweereza obubaka obukungubagira wamu n'Abayisiraamu. So se kubanga nkeberako Salamu TV
Salam TV TV ya Buyisiramu oba eweereza bikwatagana na dini ya Busiramu mu ggwanga. Yemu ku mikutu egisoose okuba nga gimanyisa Bannayuganda ku mbeera ebadde eguddewo. Abwetegereza aba Salam TV bagambye nti it is with sadness that we announce the passing of Sheikh Silman Kasule Ndirangwa, former Supreme Mufti of Uganda. May Allah have mercy on him and forgive his shortcomings. Salam TV ebadde kakasa okuva akwa Sheikh mu bulamu obw'ensi eno. Kale akatugendeko mu bitonotono. By the way, omwezi gwa January omwaka guno gwennyini ogwa 2025 waliwo abaali batandise era okufulumya amawulire agaali gamubika omwaka guno nga twakagutandika, wabula Mukama abadde akyasaasidde. Tujja kujjukira bulungi nti ono yavaayo n'alangirira nti avudde ku bwa Mufti nga tatuuse kubeera nti agibwako bakalulu oba ki, nedda. Era bw'oba ojjukira bulungi yayita bannamawulire wali e Bulange n'agamba nti ensonga eyali emuviiriddeko okubanga ava ku bukulembeze obw'Obuyisiraamu, yagamba nti yali ayagala kuba nti avaawo asobole okubeera nti akwasaganya ensonga z'Obuyisiraamu wabula nga talina kukuubagana ne bakulu banne y'ensonga gye yawa mu buufu obumu oba obulala. Wabula wewetegereza nkugambye nti yazaalibwa 1962 ng'ennaku z'omwezi 9 Oktoba, era nga yazaalibwa Haji Muhammad Kasule ono nga yava dda mu bulamu obw'ensi eno, ate nga maama we ye Hajati Ajiri Nakawungu ow'Ekiryaŋŋoma awali Kiseka sub-county oba kati essaawa zino eno nga mugiyita Lwengo district. Sheikh atuvudde ku maaso yagendako ku Madarasat Nur Kiryaŋŋoma primary school, ate bwe yavaayo nadda ku Seke primary school wano nno nga liri side kumpi ne Kinoni township oba akabuga k'Ekinoni side eyo mu Lwengo, ate oluvannyuma wano nno we yatuulira ne Piero iye. Still mukadde ke kamu mu mwaka gwa 1974 yegatta ku Bilal Islamic Institute, awo nno nga yasomerawo A-level, ate era mukadde ke kamu na graduatinga ne certificate ya IEDAD, ate mukadde ke kamu oluvannyuma yagenda maaso n'okuba nga afuna Dar al Hadith Makia e Mecca mu mukwano gwange Saudi Arabia. Yo nno osobola okuba nga ogigeraageranya ne kwegamba bw'ogeraageranya kye yafuna e Mecca bwe tudda mu bitabo ebyakati eyo osobola okuba nga ogiyitanga A-level. Mu mwaka gwa 1985 Sheikh Ndirangwa yagenda maaso n'okuba nga yeegatta ku Faculty of Dawa Studies wali ku Islamic University mu Madina era Saudi Arabia, era nga mukwano gwange eno yafunirayo degree mu dawa oba kyoyinza okuyita propagation of Islam, eno nga yagifuna mwaka gwali gwa 1989. Oluvannyuma lw'okuba nga atikkirwa Sheikh Ndirangwa yakomawo mu Uganda era yatandika okuba nga asomesa, ojja kujjukira bulungi yasomesaako ku Buziga Islamic Theological Institute, mukadde ke kamu Masaka Islamic Center, ate era wamu ne Kabowa Hidayat Primary School. Nkugambye nti Mufti oba Sheikh Ndirangwa abadde musajja musomesa. Obajjukira bulungi mu mwaka gwa 1992 bamuwa obwayimaamu bw'omuzikiti gw'Ekibuli, era nga kino kyamuteeka nnyo mataala n'okubeera nti bannamawulire baatandika okuba nga bamutunuulira nnyo nnyini ddala. Ojja kujjukira nti ku radio Simboko yabeerakoko, ku Kyabasafama, n'okubeera nti abunyisa enjiri y'Obuyisiraamu. Mu mwaka gwa 2000 Uganda Muslim Supreme Council waliwo okulonda okwenjawulo, era mukadde ke kamu ojja kujjukira baali balonda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje nga mufti wa Uganda. Sheikh Ndirangwa yayitawo n'afuuka representative wa Kibuli Twale oba ettwale lya Kibuli lyonna
ku Kampala Muslim District Council ebiseera ebyo we balondera Mufti mubajje mukwano gwange bw'obanga ojjukira bulungi nnyo nnyini ddala. So olunaku olwaleero abayisiraamu bali maziga era bali mu kiyongobero olw'okuba nti baviiriddwako Sheikh Silman Ndirangwa. Musajja nno abadde musajja wa famire wabula n'agamba nti ojjukira bulungi bamukolako interview n'agamba nti tayogera mu muwendo gw'abakyala wabula nti ayina abaana era ababadde bawererako ddala era nga yaliko director wa Swafa ne Marwa hijja Wumula Travel Services woba ojjukira bulungi ndoze eri mu Kampala awo omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa okutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi balangi agaliwo YouTube channel mukwano gwange kubeera buli information nga bwe beetuusewo tugikutuleetera nga bweri tusaba ogere maaso n'okuba nti olikinga video eno agaliwo YouTube channel kugamba information nga bwetuukawo mukwano gwange tugireeta nga tetugaseemu byaffe ya doktola omala okuba nga osubscribinga likinga video omala okulikinga video subscribinga ku mukutu guno. Thank you so much. Webale nnyo nnyini ddala.